None era suubula kuba tuba tukufunye tuba twagala artist tuweke ekintu ekijamu tetusobola siibula nga tutuddeko mu industry ya video joking. Challenges nammwe ezikuba music industry nammwe muzifuna nga babijje. Kituufu ezo challenge tuzifuna abogerezi ba firimu era nga birina endala naye ebyaffe era tebijja kwawukanako nga bayimbi ku nsonga ya copyright. Nammwe mwagala copyright? Of course. Na firimu zemulangirira ezimu teziba zammwe. Kituufu teziba zaffe naye omuntu oba olina obwannannyini ku ddoboozi erivudde mu ggwe. Otwogera ku intellectual property eddoboozi lyo ly'oba otadde mu firimu liryo. Kubanga omuntu bw'oba olimugaanye oba ng'alina obukwakkulizo bw'atagoberedde ku ddoboozi lyo akyayinza okufuna eby'oluzungu kuba zibawudde. Bw'alaba nga gwe bwannannyini bususse agezeseeko ku kiri ekyonna eby'oluzungu kuba zombi zibaawo. Waliwo erimu eddoboozi lyange eririko entalo ne wabaawo n'erifuwe nga sinjogeredde. Kati laffe nno ku nsonga ya copyright naffe ekyatulumyamu ku mutwe osanga singa tubadde nga copyright ekola bulungi nnyo nze nandikireyinize muntu kutunda katambi kaliko eddoboozi lyange siri ku obuzibu bwange tebuli ku firimu gy'atunda wabula omuli eddoboozi waabanga asobola okugiramu awo immediate yasigaze firimu ye. Nze era siwawaabira firimu ali mu kutunda ddoboozi lyange nti liriwa lisanze ku firimu ye. nammwe mwinayita mu federation nga ab'endongo. Kati federation ya movie gyeri Uganda Federation of Movie Industry ebagaseeko ekiyo. Kati federation yeyo erimu ku bizibu bingi nti buli ajja ategeera kitono ensonga za firimu zino mpanvu. Firimu teringa luyimba yatandika okunyumya ku kye bayita firimu kizibumu nti oluyimba osobola osanga oluyimba ng'alukoze ali omu naye firimu emu osobola ogisangamu abantu nga 3 bantu 3 buli omu ayagala kulya ku katambi ako kyokka bye tunoonyeza ssente teziriiyo akulaga mpulomootinga gwe alina mugiraga ku TV ye. Copyright ekuyamba kitono awo gwe mu kusoberwa n'oddeeno mu baana otandika obannyonnyola olulimi lwe batategeera. Kyova olaba nno nga movie industry eruddewo okukula ekigiriisiza nno okutambula empola nti temuli ssente ne ba investor mwe bali muno mu kibuga eyandyagadde okuteeka mu firimu naye akubuuza ngenda gifunamu ntya yes nze ngenda bbawa ssente mukole firimu naye ngenda ssente zidda zitya kati n'onoonya assurance gy'omuwa n'ogeragera ebiboozi ngitunula njagiguza gundi paalu magiki njagiguza kati naawe okunoonyereza wawulira nga owa paalu agenda kuwa obukadde nga 10 kyokka firimu estimation yayo eri mu miliyoni 35 alaba nga loosi ng'oyo akivaamu. Kyova olaba abaana ayiya nnyo akole firimu ye wano mu Uganda nga agimaliddemu $60,000 ewenda kwezibuuka. Yes, kubanga ateekamu $60,000 agenda kukwata editor amuwe emitwalo gye nga 20 akwate kamera ye nga 6 agenda asabire sinema abagambe ze ngimaze omusezi w'ebukungu awo n'obuwa obukadde 3 afuna kyanyonnyola bakyaliire kati nno ekyo copyright yandikoledde nnyo abaana ba firimu nga kyekisemu omutindo gwa production. Tosobola kukola kintu kibi ku mutindo nga togenda kujjayo ssente. Kati awo enneebuuliza balokumaani bo bazijjawa kakati ye lokumaani ali akasente kazungu ate mu kiseera ekyekigero
asobola okugamba nti mu myaka 2 nkoze firimu ejja naye agiwadde ekyetaagisa. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke, tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kussa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for wakola firimu ng'agibaze gitunda ku Netflix ng'eno gye yatunda Yellow Jumper. Amanyani nani gwe neetaaga opataninga naye n'assurance kigimbawa kati ebisaawa zino ye alinako nekyalagako nti akawunti yange yalisiivingako obukadde 2 ku firimu emu bweti. Kati wali n'omwajjaganamu wa miliyoni 3 kuteekamu ne Wimbans newaliro yokubani ali najja yaŋŋamba munu mpe obukadde 2 tuteekemu eno firimu nange nakukola bwe nti nzimuwa kubanga oba kushuwa naye nze gundi tagenda kujja ku very simanyiza munyu yani zijja kwongera amanya g'abasajja bakola firimu za mitwalo 8 kati abo emitwalo 8 bamwogerako nokumanya aligolabe badeze mutadde mwogo naye emitwalo 8 bamwogerako kati emitwalo 8 kwekulina okusasula location ekikola bwekyo kati awo olugendo balutana ddala ekyo nno olw'ensonga nti akatali tekaliiwo n'omuntu talina bwannannyini firimu tesobola kukula lwaleero. Ife baziba tugamba ababina Uganda bangi bavijje n'abogerezi ba firimu mwabaleese wano mwogerera firimu z'abazungu ne zitunda ku katale bayigayo musudde firimu z'Uganda musudde ekinnauganda biki n'omugambo waaki nze wenjogerera firimu kamera gye bayita Black Magic Cinematic camera twaziggalira tezinjira mu Uganda songa ffe tukwata music video tuzikozesa ekamera ebyalova nga kale ebiboozibozi bye byekwasa olaba nga bali mu kwebuzaabuza mutusuulidde akatale ebiki mu kituufu nga sinakasuula ekintu ekirungi ekiwooma tokikaka muntu ffe ebyo Nigeria waliwo ttayime mu Nigeria webyali bitandise okuggwa mu Uganda wano wali Nigeria bitwala bimwe bitwatinkiza bakina popo baani edda ebiseera ebyo bya Top TV twalaba nnyo Nigeria ebiseera eyedda naye awo makatikati Nigeria kyagenda ne kigwa baali batandise okwonoona naye tebatukakaako nti musigale nga mubiraba ku mpaka nibaddayo ne beetereeza kati bafuluma ne bagendako Amerika ne basaamu ku birungo kati ekinigeria kiwa omukamala obukamazi munoone alina obba wa copyright. First of all federation yaffe UFMI Uganda Federation of Movie Industry erina okukolagana n'ebitongole bya gavumenti nga URSB eno nayo biliyoni kubanga mubeera nona copyright ogenda ya biliyoni 13 ziri mu kikapu kati ekya firimu lwankigambye nti kinene kati olaba ono music gwe omuyimbi wakola oluyimba lwo
muba lukakasiddwa ddala nti olwo kasita olwanga teruliko nkayana nti nze yawandiika biki naye kati ffe firimu ogenda ku URSB firimu okuba mu mateeka amatuufu n'okukiringa rights zaayo byonna olina okuba nga ofunye certificate yaayo certificate of ownership ekuweebwa URSB kyokka URSB tesobola kuwa certificate yaayo nga tefunye ebbaluwa kuva mu media council osobola okuba nga firimu walaze okufa kungi omusaayi mungi kati akakiiko ako kekasosola kale juleetinga firimu eyo kale ne kakola ebbaluwa kati ne bagisindika mu URSB kyokka URSB eyagala okukakasa nti buli eyazannye mu mativu okitegedde n'okuva kuyayisizaamu akagaali yaba nga yayiseebwemwakuta accidental yes owa music yalimu mu mativu location gye mwakoledde bonna bamativu naye alina okuwa omukono kati awo nofuna certificate ya firimu eyo nga nanyiniyo era gamba nti ffe tubadde tulina nnyo okweyambisa copyright n'okusinga omuyimbi kale buli omu copyright agyetaagera ekusaidiyo tebalabanga nabo bayusi gundi abo ebitongole ebyo firimu z'abalema ffe twogerera firimu tukimanyi mu bumenyi bw'amateeka teziba zaffe zoogerera naye twabategeeza netubagamba mugamba tetulina kuzoogerera ng'olukusa oluginzijjako olulina ayima mu kawaayiro ki olimi lya mu kawaayiro ki okukujjako nti nyini lya mu copyright and neighboring act copyright and neighboring act neighboring act eyo yafuluma 2006 kakati tegeeza Tanzania Rwanda biki Uganda America abeeyo neighbor kakati osobola okukwatirira ekino ekyono n'okwata firimu z'e Rwanda ate abo bokka abagwa mu nda ya yes okitegedde kati nayo nzibu ng'osobola okujja nga wekampaliga ku firimu temugyogerera ate nga wogyogerera ate nanyiniyo kimukolera nga ate ayagala nakulaba oluusi akusasuoke because firimu eyi ogiwadde akatale ogyongeddeko promotion yesebo kyakulala obusibu nabo okuva firimu nga byenkugambye okufuna certificate yayo ng'eri mu mateeka amatuufu ebintu byenkugambye wano bebikola ne mu America beregulate neba firimu ezimu ezisanga nga ziriko 18+ nga bekennenyeza ne balaba movies automatically regulated regulating era balina ne certificate yayo kitegeeza eri mu mateeka kati nze nalirira firimu ya Lembo eyinza okubanga nayappanya terina mu mateeka ng'erina n'ebizibu byayo bwokanya firimu nobona linya obutuufu tabulina kakati ng'olina okuggyeko nga nogerera firimu ng'okakasa eri mu mateeka ddala eri nga sina gya bigambo ng'olina proof erabikako kwegamba firimu nnene kintu kinenemu nyaki gavumenti ekyayinza okutuyamba nga tumalirizamu omwaka badi wali kubamerera nga bebuuza ekibuuzo tekinsesa nyina kankibuuza ebyo lwabbijja ati kyali mu kulangirira ekinnayuganda ekiri mu Luganda n'okizza mu Luganda ekisooka abalabi tulina kusooka mutegeeza ekigambo vijje kyeki ekigambo vijje kitegeeza vidiyo joki vidiyo joki mujubisa asakanya yesera asakanya okyayinza osakanya oluyimba oba firimu ekintu kyonna ngaosobola okiteekamu atiwo tekamu obudyusi yes kati omuntu owo ategeera vidiyo joki kati nga kasanga abamu abatuulidde bakitegedde nti okyayinza ojulisa oluyimba oluli mu Luganda okyayinza ojulisa ekigundi ffe tetufa kukuvuunula teeka mu ttaakiyo naye bwekintu nga okitegedde muli mu bwongo oyagala
okinyumidde oyagala n'oli alaba kimunyumire kati ekyo gwe kyofiri nga kiyingize mwozi omuntu akutima Uganda naboogera Luganda n'olinda bakuvu kujubisa kuteekamu supu ago tekuba kuvuunula tuba tuyubisa naawe obyogerera ebingi mu Uganda mbyogerera mbisaamu amaloboozi lwakuba nti nze ndi wa bigambo si bingi kwenkana bajjinga abo abo bo balina nnyo ebigambo bingi naye ekitonotono nange nkola obudde bulani bijje ogamba nti mubatuufu naawe enjogerera naye nange akinkubira oyo balinga nga babiri naye nga buli omu alina ekiti mwagwa okusooka gwe mmanyi nti ddala akola ekintu ng'akyekenneenyezza ddala ng'asomedde ddala ekintu n'akitegeera n'akigamba abantu oyo emaaka teryamusinga kunze naye ate omuntu aleetedde bizinesi eno okushayininga n'olabanga ddala tuvudde nnyo mu kutulabira mu sitayiro zaabo ebibanda ebyedda bamaaka bye babangamu junior ate awo muwa credit nti bizinesi agireetedde okushayininga n'okugaziwa abo bantu babiri buli omu muwa ekiti kye aweeva junior tansingira maaka kukola ekyo naye akimanyi ennaku zino yagulina ani asinga otulimba mu bavijje gwoba olaba abantu babamanyi nalaga kafirimu kakijjo akajuniya nakakenkuka nemunda akasaalo nga tolina kwogera tuba atusiibule kaaka just yasobola okugamba atumidde nnyo saalo akajjumba atumidde ye balikuuma mulimu nga gutambula tulusibula abagizi obaolya bonaabo tukkiriza olundi tujja kujja kuba ekintu kya firimu kinene kinene kyetaaga olunaku kumpi lulamba ngaotunyumya tukitegeere kuba naffe abalaba nga tetumanyi biki byemuyitamu so basiibule tunalabagana olundi abali ku Mukutu Expo okusooka ddala mbeebaza mubale kutuwa budde kubanga si kyangu muntu kulaba n'amalayo byonna nga mubyogedde naye omuntu yeewaddeyo n'alaba webale mwekuumi era njagala ekirala okukoona ku bantu bannankyukakyuka omanyi munnange Kyagulanyi Ssentamu temubonerera tetuufe nnyo tetoli mu busango wano kino njagala kutumira ku bannankyukakyuka nti awe mukutte mukwase maanyi temubanga bataata baffe bampuuga mulwanyise obuli bw'enguzi nga His Excellency watugamba mubeere bulungi mbagala tweyanziza abalungi abatuwadde akadde so nga bwati kwazitemyetemye kyemmanyi olina kyojjeemu kati nno ne munno kamuwe kwata kalinki naye asobole okuyiga kuba bino bye twetabireera n'okuyiga n'okuyimba nze omwana soda mbadde ne abe tusinkane mu puroguramu endala Mukama Katonda obulungi abatukuvu. Export TV to the world.